Mukwano okuddukana tekitegeeza nti odetoxifyinze. Wali oguzeeko obujaani n'obunywa n'olyoka oddukana oba n'ofuna embiro olwo n'olyoka ogamba nkoze detoxifying. Kituufu obujaani obwo buyambako okufunisa omuntu embiro n'ayitika obubi nga bungi, naye mukwano ne bw'oyitika ezijjuza ekimotoka n'otuuka n'okuvaamu eza kiragala ezisembayo oli ku bibyo kuba omusaayi gwo oba togufulumye. So kakasa mukwano, amazzi oba obadde oganywera ku caayi yekka n'oganywera ku kyemisana oba ku kyeggulo, mukwano wano bigenda kukyukamu. Ogenda funayo lita y'amazzi oba emu n'ekitundu ogyongereze ku mazzi g'obadde ng'onywa, kubanga amazzi go bw'onaaganywa gagenda kwegatta mu blood stream yo galongoosa omusaayi gwo ne system yo. Awo osobola okwongerezaako akajaani ko n'ofuna embiro n'okendeeza ku bubi, naye akajaani tekooza musaayi, kooza mu lubuto, naye amazzi go bw'ogongerera ku daily routine yo gagenda kuyambako okwoza omusaayi gwo ne system yo yonna. Kati gw'abadde anoonya nakyoggulo ng'oba olususu ng'olwa Shaila Gashumba, omuntu anywa amazzi oba osobola omulaba. Mbeere bulungi.